nsanyusa okulaba omulabi waffe omulungi ku Volongoto mukama akubeera omukisa. Shalom Uganda, amanya gange Asha Mikisa omu ku basumba mu Gihuga Voso efusumbibwa omusumba Pastor Sarah Mikisa, yes, ne Pastor Victor, Pastor Betty. Nsanyusa tubatumidde mwenna njagala okukolayo omulimu wano omutonotono mukama gwampademu ekisa. Twebaza Katonda olwa media houses ez'enjawulo n'okusinja ddala Volongoto, mwebala omulimu omulungi nammwe mwenna abagoberera mukama batuweere omukisa omulungi. Nina ekibuuzo kyenyagala okusimplifyinga oba kyenyagala okwogerako COVID-19 afuuse ensonga. Era lwaki abantu baffe bafa especially mu ggwanga lyaffe eddungi Uganda. Lwati wewa tumanyi nti abantu balina abalawe bafa. Njagala osooka otegeera eggwanga nti COVID-19 mubaka is a messenger ava mu lulimi lwennyinza okwogera muyinza okugaa nti is a serpent, kubanga sitaani yajja okutta okubba n'okuzikiriza. So kati COVID ali mu kutta abantu kubanga mubaka ava ew'omulabe sitaani, oba mubaka Katonda gwakkiriza okutambula mu ggwanga ne mu mawanga. Katonda amukozese kubanga ye Katonda eyatonda emisota ate naye Katonda eyatonda n'ebyo ebirala byetubinyumirwa. Kati wuliriza muganda wange nti COVID-19 leero mu Uganda twabadde ne lockdown yasooka, katuli mu lockdown eyokubiri mu Exodus number 3. One of the things that kyengenda okusaba abampuliza tube nti tuli mu kaseera ak'okwetegereza emirundi ebiri. Jjajjaffe Musa yagenda n'abanga alina byalunda ensolo ze ku lusozi nti kyali kimwetaagisa okwetegereza ogwokubiri. Tiwabawo second call. Kakati second call eno ffe Uganda egenza okujja nga eyayaana wabeewo abantu abategeera pulaani ya Katonda. Tulina ensonga ya 42 ne lwaki omukulembeze twatambuddeko ennaku 11. Yes, nazisazaamu n'akomawo n'agamba mu ddoboozi lye eryeri mu buyinza bwe nti njagala ensonga zino tuzikwataganye za 42. Ate nga weewuunye twali tutambudde eddoboozi lya 42 kyokka nga tutambuddeko enamba 11, kubanga namba 11 eno erina a very sense of judgment. Erimu ensonga z'omusango kyokka bwesanga ng'ebintu birungi, kubanga butunya abaana ba Yakobo omwana we11 ye mwana oyo avaamu kitwaliisa omusalaba ye Yusufu. Bayibuli egamba nti ekitegeeza nti anaagattangako. So enamba eno omusango mulungi okujja bw'obanga ebintu wabitereezezza anti bajja kugulamula owulire bulungi. Kyokka singa balamula omusango nga obadde dispositioned, then tugenda kufuna obuzibu. Second, twakafuna eddoboozi ery'emirundi ebiri. Ndikulaga mu ngeri ey'enjawulo nti lwaki abantu baffe bali mu kufa, especially omulembe gwaffe omulebe, kubanga Matayo emu atuwa emirembe a generation okuva ku jjajjaffe Abraham okutuuka ku Kristo Yesu eyazaalibwa. Tulina emirembe 42 etugikutula mu ngeri ya 14. Kulwaki? Kubanga 14 erina eddoboozi mu Ecclesiastes 3 nti bwe tusoma time ezo eziri awo ziri 14. Everything has got a season, everything has got a time and a purpose. Kakati kiba kitegeeza nti buli luvannyuma lwa 14 tubanga ababadde ne season nga n'ekigendo yakigenze mu maaso. Kyokka buli kitiibwa buli glory Bible tugamba tuva mu kitiibwa ekimu ne tugenda mu kitiibwa ekyokubiri. Buli kitiibwa kirina okuba nga kirina obujjuvu bwe 14 okusobola okugenda mu maaso. Kyokka ate ne mu makkati awo okuva wano ku level eno ngende ku kitiibwa ekiddako tulinawo ka structure ka 42 zisobola okuba 42. Lwaki ekyo kikulu nti mu Leviticus 12 atunyonyola nti omukyala bw'anaazaalanga omwana ow'obulenzi olwokuba nti abalenzi bayitibwa mu bifo ebyokufuga, bayitibwa ku nsozi ez'enjawulo, nti anaabeeranga mu kisenge ennaku 4 weewa 42 nga yeerongoosa. Nti okuva mu kitiibwa ekisooka ngende ku kitiibwa ekyokubiri waliwo the transitioning process etwala 42. Kale tukkiriza nti tuli mu kaseera ak'enkyukakyuka. Wuliriza muganda wange, abantu baffe bafa kubanga balina okufa. Nkyogeddewa bulungi, abantu baffe bafa kubanga balina okufa. Kyokka nga ate ekitutta gwe musango nti waliwo byettakoze mu ngeri gye tulina kukolamu nga Katonda akozesa kye tuyita COVID
COVID-19 akawuka kangu nnyo naye amazima gali eti katufuukidde ekizibu kati ffe ng'eggwanga Uganda abalina obuyite nga bwe twogerera ku ssawa ya leero twayingidde gavumenti yaffe ekisinde nga ekimazeeko 42 kyokka bwe tunuya n'eggwanga lyaffe government apparent NRM ngeri mbufu emyaka gyaffe tutongera emyaka gyaffe 8 egiddako ejja kuba eyingira mu structure eyo kubanga structure eno yezaala a fullness of a generation. Abantu baffe bafa for the fact that abakulu weewaawo n'abato tulina emirembe era mu Proverbs abakulu n'abato tulina okweseetinga tubeeko kye tukola kubanga eggwanga Uganda lirina obuyite mu maaso ga Katonda. Waliwo ebirungi ebirina okuva tulina abaana abali mu byalo nga Masaka abali eyo deep naye nkakubulire nga Katonda abalinako obuyite kati bwe tuba ne generation especially ku mountains of influence nja kuteekesera ku kigambo ky'ekkanisa abakulembeze abo ne tuba nga tetulina oneness ne tuba nga tulina ensonga ezitanyuma tuzaala omusango kubanga gwo omusango bulijjo gujja kubeerawo naye omusango si kibi singa gugusanga ng'oyimidde buki bulungi kasanga gusanga ng'oyimidde bubi that's where the problem comes. Mu generation zino 42 kanyogereko ensongano zange emu tulinamu abakyala 5 mu Matayo nga tandikira ku Tama atali Tama oli owa Busolomu naye Tama ne tugenda ku Rahabu. Yes kakati abakyala abo 5 batuwa ekisa eky'ebirungi 5 ekirabisibwa mu mirembe kati mulungi Uganda government yaffe apparently ya myaka egyo nti abakyala 5 kubanga abakyala batambuza ekisa ayogera mu Proverbs 18 nti omusajja bw'azuula omukyala ow'okusa afuna okuganja unmerited mercy. We talk about grace. Kakati abantu bano 5 babeera mu mulembe guno okusobola okuzaala omulembe omupya okuzaala endowooza ya Katonda. Kati where we are apparently emu ku nsonga why we are dying ensonga za oneness ensonga za marriage e Uganda zaatabuka ensonga z'obufumbo ensonga z'amaka zaatabuka and that causes definitely the activeness eya COVID-19. Njagala ojjukire nti bwe tumaliriza Tama eyali omukyalo omwezi yali mukyala nga sina mu Yudaaya naye Mukama n'amuwa ekisa okusobola okufuuka ensonga mu ggwanga ne tugenda ku mukyala eyali omwezi jjukira nti batumanya abakesi 2 Joshua yatumanya abakesi 2 bagende bakebere ku kibuga ne bamanya nti abayayi bayingidde omukyalo oyo n'abakweka waggulu mu nnyumba ye baali era nabo 2 ne bamusuubiza nti munnange kigenda kugwa naye ekibuga kigenda kugwa naye ffe tujja ojja you be saved singa onookwataganya ensonga ez'omusaayi blood ensonga z'omusaayi kubanga bamugamba sibakagoya kati akamyufu era bwe bityo bwe byali naye njagala okuteeka essira ku the second call nti our healing is because of the blood of Jesus Christ. Our judgment is because n'omusaayi oba ensonga z'omusaalaba tetuziwadde kitiibwa ngaffe abalina okukulembera. Bayibuli egamba ky'abantu bange abalina erinnya lyange humble themselves ne basaba ensi ejja kubaamu emirembe. Abantu abo balina erinnya lyani ya Mukama. Naawe okimanyi nange nti omuntu yenna ofuna erinnya ly'omuntu omulala kibeera mwana wa bulenzi husband and wife. Omukyala nalyoka afuna erinnya lyaki kati kamukyala bawita mukyala mikisa nti erinnya Mukama ayituwa kubanga tulina covenant naye kyokka olw'okuba nti ekkanisa oba abantu baffe abasinza Katonda bakulu nnyo eri eggwanga nga basukkuluma oba eddoboozi lyabwe ekkulu nnyo mu maaso ga Katonda n'okusinga obusozi bwonna kubanga baba balina enkwaso ne Katonda they access the presence of God. If we access the presence of God tetusobodde kukola buli muvunaanyizibwa waffe then COVID afuuka ensonga mu summary COVID asobola okuba nga tali ali nomo kubanga COVID ndwadde Yesu yatambulanga ng'awonya endwadde zonna siriimu kansa byonna biwona naye COVID afuuka ensonga singa abantu abalina erinnya lya Mukama waffe the priestly tebayimirira mu covenant ground yaabwe. And we begin by dishonoring ensonga z'obufumbo mu Uganda. I will take this opportunity okukoola bataata bamaama to honor oneness, to honor the cross,
to honor ensonga ezabiri abafuuka omuntu omutu cannot work together unless they are in oneness. Okufuuka omuntu okusobola okuba nti transition ene tutuuseeko, yes newankubadde nga judgment weeri tusobola okuvaamu nga tulinganga zaabu. Shalom. God bless you.